Zitadde ze tufunye wano ngende meeting era sente zonna njagala nziggyeyo mu banka gye bazitadde ze tufunye wano ngende meeting tiimu ya Spice meeting ne ba King Shiba manager yayo bangambye nali noonyeza ne bangambye mukunja atasera ye manager wa Shiba King Shiba then ne roja nyamunoonya akondoza ku Monday kubencha ngenda mukono Monday ndabe nga sente zinatenzi bawa zetukoze wano nzibaddize ziremu bakolemu sente kuba nyimanya abantu bajja kujja King Shiba nga yimiridde wano ne siipa waffe wano tegeera lwaki ngamba amaanyi brand ya Spice ogamba bato gikakkanyizo giteeka ku King Shiba wa amaanyi ne King Shiba wa amaanyi atya yegwe ayimba Bible gisome ayina nyimba bbiri eruliwa n'oliwa oba ye Bible lwomanyi ana mega gumanyi Bible gisome tomulenga ayimba ku show yange luyimba kiro comparing olwa King Shiba ne Spice Bible gisome yenze King Shiba Bible jolina sembuza ogisoma bangu gitiriga mitiriyo ekine kyakabi oleeta lwa Spice lwani lwogatta kwawo lulirwe nalimu lwenamukubira emimwa baluyita ndi mulavu baby wekolye ndi mulavu wansama nasani ndi mulavu baby why ndi mulavu musano mechi ndi mulavu baby why ndi mulavu musano ndi mulavu baby wekolye ndi mulavu wansama nasani ng'ogyeko Bible negisome no bato y'omusajja n'omukazi tenyuma bato y'omusajja nga kuba omukazi tebinyumaamuko kale ebeera awo wakati awo naye akati kati gwensaasidde no ye mukunja mukwano gwa Spice kale ne kino ekibuuzo aba akyagala kati oba aba agenda kukikola atya kubanga ye ekibuuzo yandikyagadde naye ate mukwano gwa Spice kale kakati nabadde ku Twitter okwo kati nga waliwo gaya agamba Jene Uzamba Navi yategeka atya ekivulu n'otamu